omulungi yeebazibwe nnyo nate mukwano gwange ali eyo atulaba. Njagala okukwaniriza ku programu eno Sermon Hour wano ku Sermon Index, era nkulamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nzikiriza nti obudde bw'owaddeyo okugoberera obulabwaka buno togenda kusigala kyekimu. Manya Kimuli John, njagala okwebaza Katonda ampadde ekisa okubanga nze ngenda okwogerako naawe olunaku lwaleero. Ndi musajja mulokole era nga nsabira ku Untitled Chapter Kasubi, omusumba wange Dr. Joseph Lwamaserumaga. Ndi musajja mufumbo olw'ekisa kya Mukama. Nina omukyalo omulungi Maria Kimuli, ate Katonda atuwadde omukisa Sufa yatubulesingayo n'omwana ow'obuwala, ekyo nkimwebaliza. Amiina. Nzikiriza tukoleyo ebigambo eby'essaala, then oluvannyuma tunaasaba, tunagenda mu maaso n'obubaka bwe tulina olunaku lwaleero. Kitange mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, tujja mu maaso go nga tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okutuula ku bigere ebyo, okuwulira ekyo ky'olina ku lwaffe mu kaseera nga kano. Mukama, nkimanyi buli kigambo ky'oyogera eri obulamu bwaffe, ky'otutumira, ogenderera okutulokola, ogenderera okutuwonya, ogenderera okututereeza. Mukama, nsabye wabeere bwawe bw'omukisa kuyita mu bubaka buno mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nyongedde okwaniriza nate ku programu eno Sermon Hour, era mmanyi nti ogenda kuweebwa omukisa. Obubaka bwe nnina olunaku lwaleero njagala kwogera ku mwoyo ow'okwawula, oba kiyite the spirit of discernment. Mukama omulungi yeebazibwe. Nga sina kugenda buziba mu bubaka, tuli bantu abatudde mu mubiri nga tukolera mu nsi ey'obuliwo, naye ng'ate ensi y'omwoyo esalawo nnyo kinene butya bwe tutambulira mu mubiri guno, butya bwe tuoperatingira mu mubiri guno. N'olw'ensonga eyo, kubanga gwe toli Katonda akebera emitima, kubanga gwe toli Katonda alina lenzi esobola okubikkula ebigendererwa, ebyama n'emyoyo egyefaananyiriza n'emyoyo egyekwese, y'ensonga lwaki kyamakulu gwe okukitegeera nti weetaaga buli lunaku okutambulira mu mwoyo ono ow'okwawula. Katonda omulungi yeebazibwe nnyo. Nga wolaba nti wano mu magezi ag'ensi abantu bagenze bateekawo engeri ez'okwawula ebicupuli ku bintu ebituufu. For example, bw'ogenda mu bbanka waliwo sisitimu kati eyawula ssente, era bw'otatwala kicupuli kyo n'olowooza nti ojja kuyitawo. Abantu mu magezi gaabwe Katonda g'abeesikisizza bataddewo engeri ezibasobozesa okwewala okuferebwa, bataddewo engeri ezibasobozesa okwewala okutomera olwa tekinologi n'olw'engeri ez'enjawulo. Era bw'ogenda n'akeetaanoko nga kacupuli bajja kukayisa mu kyuma, ekyuma kikakebere ddala, newankubadde katunulira ddala ng'essente za bulijjo, naye ddala kalamu kaddala kali origino, kubanga ffe amaaso gaffe gajja kulaba kungulu nga keefaananyiriza, naye waliwo ate amagezi amalala agasobola okutuyambako okukeberera ddala ffe bye tutasobola kukebera n'amaaso. Kati nno omwana w'omuntu awo waatuuse, omwana w'omuntu awo waatuuse, yeekengera atya okutomera, atya okusibibwa ebicupuli, n'agamba kanteekewo engeri, si kubanga bancupula, si kubanga banfera. Kristo omulungi yeebasibwe. So nga naffe abaana ba Katonda kikulu nnyo okubeera n'omwoyo n'okwa
okwawula. It is key for you to walk in discernment when you discern every spirit before you. Yokaana yatujjukiza mu Yokaana ekitabo ekisooka essula ya 4 olulimi olusooka. N'agamba nti banna mwegendereze temuteekanga okukkiriza kwammwe ku buli mwoyo ogwogera gye muli, kubanga si buli mwoyo ogwogera nti guva eri Katonda. Bannabbi b'obulimba bangi, n'olwekyo mubakane n'eddimu ery'okwawula buli mwoyo ogwogerera masekkati gammwe. Kitegeeza olina obuyinza nga ggwe buli kimu ekijja mu maaso go okusika oba okwemployinga the spirit of discernment, lest you be disappointed, oleme okuyiibwa, oleme okutomera, oleme okutwalibwa mu kitimba. Njagala kubaako story omugye kugirayo mu Bayibuli nga nsimba obubaka bwange buno tulabe ekyabaawo. Njagala ogende nange mu lubereberye 27. Story y'ennyuma ng'otandikidde ku lunyiriri olusooka yonna amakulu we gavaayo, naye olw'obudde njagala kweyambisa okuva ku lunyiriri olw'21. Nja kuzikiriza kozesa Bible app eri ku simu yange, kyekitegeeza nti sirinaayo Bible eri physical, naye nenkanze olunaku lwaleero nga saayise nayo, kati nzikiriza kozesa Bible app. Lubereberye 27 olunyiriri okuva ku lw'21. Feel free okufollowinga mu version yonna gy'oyagala. Nze kankozese version eno. Bible egambye bw'eti, and Isaac said unto Jacob, come near, I pray thee, that I may feel you, my son, whether you be my very son Esau or not. Now, waggulu wali we tutasomye, Isaaka nga ekitaawe w'abaana bano ababiri, Esau ne Yakobo, yatuuka akaseera ak'okugenda. Ate ng'enkola yaabwe bantu abakkiriza mu birthright, mu busika, era ng'omukulu gwe balina oteekako emikono nga yagwanira obusika. Kaali kaseera nga Isaaka anaatera okuwummula, n'agamba sobola kugenda na mukisa guno. Ate okusinziira ku story eyo kiraga nti Isaaka yayagalanga nnyo Esau, ate maama yayagalanga nnyo Yakobo. Naye okuva kaneme kugenda eyo ate. So kati bwe tutuukira wano nga Isaaka amaze okutuma Esau, n'amugamba mwana wange naatera okufa, naye genda onjiggireyo akagoyo k'otera ng'okunjiggira, nange naakusabira omukisa. Maama bwe yawulira ebyo, ate ng'akimanyi omukisa balina kugusabira Yakobo. Yakobo ate nga ye Isaaka alaba tamulina ku mutima. Bayibuli egamba maama n'asala amagezi gonna. Wasala amagezi gonna n'agamba okay, kati tulina kwefaananyiriza Esau, wadde yagenze mu ttale, mwana wange jangu tukole amagezi gonna twefaananyirize Esau osobole otaapinge mu mukisa ogwo. Ne babeera successful mu kikola, era wano we tutuukidde mu lunyiriri olw'21 nga Esau manya nga Yakobo amaze okutuuka mu maaso ga kitaawe, naye nga yeefaananyiriza muganda we, kubanga Esau yayawukana mu kikula. Omubiri gwa Esau gwalina ebyoya, ate ogwa Yakobo nga tegulina. Bano ne bafojinga ebyoya ku mikono, ne bapreparinga n'emmere ne kasupu taata kayagala, ne balumba amaaso ga taata. Bw'atuukawo mu lunyiriri olw'21 n'amugamba sembera nkukwateko, kubanga yeewuunya obwangu bwe yali akozesezza. Amugamba sembera nkukwateko, mpulira oba yeggwe oba si yeggwe. In other words, taata tayagala kutomera, taata tayagala, afunyemu okwekengera, asuubira okubanga Esau
tannaba kudda mu buseera buno naye lwaki ayanguye ne yeekengera n'agamba saagala njiwe mukisa saagala nfukumule ebigambo bino ate bigende ku muntu omukyamu n'amugamba omwana wange sembera nkukwateko njawule nina engeri gye mbaawulamu naye sembera akukwateko njawule oba ddala yeggwe katweyongereyo. And Jacob went near unto Isaac his father, and he felt him and said, The voice is Jacob's. Kawulira, teddoboozi lya Yakobo. But the hands are the hands of Esau. Teddoboozi ngenza okukwatako era nyongedde okwekengera. Teddoboozi ndiwulira lya Yakobo. Naye ate emikono gyani gya Esau. Katweyongerere ku 23. And he discerned him not. Kawulirize bulungi. And he discerned him not, because his hands were hairy, and his brother Esau's hands as his brother Esau's hands. So he blessed him. Kankomao. Mukama mulungi yebasibe. 23 agambye, and he discerned him not. Y'oluzungu ekitegeeza mu y'Oluganda mbu n'atasobola kumwawula. Ey'Oluganda ejja kukijjayo ti n'atasobola kumwekenneenya, n'atasobola kumutegeera ng'abuzaabuza. Bano bantu babiri naye nga beekwese mu muntu omu. Ekisooka azze mu kifaananyi eky'okwefaananyiriza nti ye Esau, naye nga by voice olw'eddoboozi ye Yakobo awedde emirimu, naye ng'ali maaso ga kitaawe. Ebirala byonna byonna bipuruvinga nti ye Esau, naye eddoboozi lyokka limujjamu nti ya Yakobo. Bayibuli egambye n'atamwawula, kubanga the voice is Jacob's but the hands are Esau's. Taata yakozesa maaso ge, kiwandiise gano ag'okungulu, yakozesa physical features ng'ate ayagala ayawule omuntu. Era ebiseera bingi naffe kitubaako, n'oyagala okozesa amaaso go ne gakulimba ne gakutwala, kubanga mu nsi muno physical features zisobola okujja mu maaso gaffe, omutima ne gutwalibwa n'ogamba bannaye bwe sigenda na kino, bwe siiwa wano omutima gwange, bwe siiwa wano maanyi gange, kubanga kungulu amazima ddala bw'okikwatako mikono gya Esau. In other words, kungulu kyandibadde wadde gw'ogenda nakyo. Bw'abeera mukyalo oba mwami n'ajja mu maaso go, amaaso nga gasiimiddewo, ng'ogamba mazima ddala ono gwe ŋŋenda naye. Nga Esau, nga Isaaka agenda okukwata ku mulenzi ng'awulira mazima ddala physical feature ye mutabani we Esau. Naye nga waliwo ekirala kye yeekengedde, nga bw'agenda ne yeetegereza enjogera, bw'agenda ne yeetegereza ebiva mu muntu ono, atawulwa. Agamba naye ddala bw'abanga ye Esau, ate lwaki eddoboozi libukika liti? Awo taata waataasobolera kwawula Yakobo n'amaaso ge ag'omubiri we yali alina okuyitira discernment. And I want to tell you that every time, at that very time, you think or you feel like the physical eyes cannot discern, please employ discernment. Mu kaseera ako woolabira ddala ng'otabuddwa, ng'amaaso ge ag'okungulu gagaanye okukola okusalawo, amaaso ge ag'okungulu owulira gatwaliddwa, weegayiridde topapa, wuliriza omwoyo kyakugamba, wuliriza ku mwoyo n'owokwawula, kubanga ebintu bingi ebyefaananyiriza nga olw'amaaso ge ag'okungulu tosobola kubiyitako. Obutego bungi obutuli mu maaso buli lunaku, deals nnyingi ezituli mu maaso buli lunaku, ideas nnyingi ezitujjira ku ntebe zaffe buli lunaku, proposals nnyingi zirabikanga ennungi kungulu,
naye nga munda ly'eddoboozi lya Yakobo. In other words, nga munda kicupuli, nga munda katego, nga munda ly'ekkubo ery'okusikirira, nga kikwetaagisaayo okuyingirako mu area endala, okuyingirako mu remu endala, otera odisaaninge. Era abaana ba Katonda bangi tugudde obutego, tumaliddwa otutwaliddwa kubanga tetudisaanize. Katonda omulungi yeebasiwe. Mu Isaaka n'atasobola kumwawula, lwaki? Yakozesa mikono. Discernment ly'eriiso ery'okusatu erituyambako okulaba nga Katonda bw'alaba. Kubanga Katonda bw'alaba si talaba nga ffe bwe tulaba. Ojja kujjukira mu Samwiri ekisooka essula ya 16. Katonda ng'atumye Samwiri amugambye olikoma ddi okukaabira omusajja gwe nakyawa gwe nagaana, jjuza ejjembe ly'amafuta ogende eri omusajja gwe neerondedde ali mu nnyumba ya Yese. Bayibuli egamba Samwiri n'ajjuza ejjembe ly'amafuta n'agolokoka n'agenda mu nnyumba ya Yese. Bw'agenda mu nnyumba ya Yese, ndowooza Yese yali akitegeddeko nti ono Katonda amutumye alonde kabaka mu nnyumba yange. Yese n'ategeka abaana be 7, omwali Eriyaabu, omwali Bashama, era eyasooka okuvaayo ye yali Eriyaabu. Bayibuli egamba agenda okuvaayo bw'ati. Samwiri omusajja wa Katonda, Samwiri omusajja yali amanyi okwogerazaganya ne Katonda, Samwiri omusajja Katonda gwe yabuliranga ebyama. Era olunaku olumu yamubuulirako ku bulamu bwa Sawulo nga tannaba kumusisinkana, n'amugamba omusajja oyo yajja ali bw'ati ne bw'ati. Ku mulundi guno agenda okugwa akatego, ejjembe ly'amafuta agenda kuliibwa ku muntu omukyamu kubanga ye yatunuulira kikula. Eriyaabu agenda okuvaayo nga mu butuufu ne bw'obeera ggwe tolina ngeri ki gy'okayitako, nga bwe gaba amafuta ogayiwa buyina ogamba, behold the anointed of the Lord is here. Lwaki? Samwiri yasooka n'atunuulira ekikula, nga mu butuufu enkula y'omusajja oli ye kabaka, yalina okubeera kabaka. Kisooka yali naggwano ng'alabika bulungi, Samwiri n'agamba no. Era Bayibuli gamba n'agamba, behold there comes the anointed one of God. Katonda n'amugamba Samwiri nedda lindako, nga tonnaba kuyiwa ku mafuta ku musajja oyo gw'olabisizza ga kungulu, tosobodde na kudisaaninga nti oyo si ye mutuufu. N'amugamba kubanga mmwe mulaba kungulu naye nze ndaba munda. Naawe kati Katonda tayagala nnyo tutambulire mu bulamu obw'okulaba kungulu. Ayagala tumwewe, ayagala tuzimbe enkolagana n'omwoyo we, okuyita mu discernment tusobole okwawula ebintu ebituli mu maaso. Era Katonda n'amugamba oyo mugaanye. Yese n'ayisawo abaana be 7 naye nga bonna Katonda talina okuleka omulenzi yali mu ttale. Samwiri yali anaatera okuyiwa amafuta ga Katonda ku muntu omukyamu kubanga teyakozesa mwoyo wa kwawula, amaaso ge gaali gatwaliddwa. Katonda omulungi yeebasiwe. Buli lunaku olw'obulamu bwaffe kyandibadde kikulu ne weesabira n'omugamba Mukama fuluma, naye omwoyo wa discernment y'aba nsookayo. Kubanga ebintu bingi ebituyita maaso ng'emabega wabyo tetumanyi biki biriyo. Deals nnyingi ezikwagala gw'ozisayiningi nga mu butuufu w'ogisayiningira olaba everything is done, olaba that is the best way to go, naye ng'emabega waakyo waliyo okufa, ng'emabega waakyo waliwo obulabe, ng'emabega waakyo magombe gaasabye okukumira, naye nga ku maaso go wano tosobola kuyitawo. Mukama mulungi yeebasiwe. Eri bannyinaffe abawala si buli muntu ajja gy'oli kyasaanidde omuwa omutima. Musajja omu yawandiika n'akola statement eno, yali omu ku bakaawonawo, n'agamba nti abantu bano bazibu bakwawula, ti omu ajja gy'oli n'akugamba nti nkwagala, naye ng'ebigendererwa
ayagala agende abeere naawe ekiro kimu, n'omulala ajja gy'oli n'akugamba nti nkwagala naye ng'ebigendererwa bye ayagala obeere mukyala we ennaku zonna. Ti abantu abo bonna bazibu bakwawula kubanga bakulembeza ekigambo kimu, nkwagala. They all come with that word, I love you. Kati buvunaanyizibwabo okukebera birowoozo ki, bigendererwa ki ebiri emabega w'ekigambo kino. Omutuufu ngenda kumuzuula ntya, era ebiseera ebisinga mmanyi okubuuza ye manya nti omutuufu. Kankubuulire, bw'otandika okutambulira mu mwoyo w'okwawula osobola okukitegeera nti bannange ono si mutuufu, newankubadde azze yeeyogeza naye bwe mulabye kituufu emikono gya Esawu naye eddoboozi lya Yakobo. Kungulu mulungi naye okusinziira bimuvaamu butwa, kungulu mulungi naye gyandaza okusinziira gyempulira emyoyo egiri emabega we waliyo amagombe, waliyo okuzikirira, mpulirayo okutomera. Kale kituufu sente weesiri, alabika bulungi, pulaani agikubye, ajja kunzimbira, naye kemmala ne muyira omutima emabega we waliyo okufa. Era abasinga we have ended up in confusion, ne twesikana nga tuli mu bulamu, obulamu obw'okukaaba, obulamu obw'okwejjusa, kubanga wano tetwasobola kuyitawo. Twesiga amaaso gano ag'okungulu ne tutafaayo kuliisa eddala ery'okusatu nga ye mwoyo ono wa discernment, wabula ne tugenda bugenzi. Katonda omulungi yeebasibe. Ate waliwo ebimu nga bizibu. Weteeberezaamu mu Bikolwa by'Abatume essula ya 16. Pawulo bayita ku kawala kaaliko emizimu egiragula. Buli lunaku bayitawo naye nga ko kalagula. Ate kalagulira mu linnya lya Mukama nga n'ebikalagula biringa ebituufu, naye ntemebwa okwebuuza, Pawulo yategeera atya nti guno omuzimu gwetaaga kugoba? Bw'abeera gwe nga street preacher naye ng'ayogera ebigambo ebyo, oyinza n'okukemebwa omufuuwa 1000 oba 5 nga gw'owulira ayogera bituufu, kubanga kaali kwogera bituufu. Bikolwa by'Abatume 16 okuva 16 okukkirira. Pawulo n'agamba wadde oyogera bituufu era oyogerera mu linnya lya Mukama, naye omwoyo mw'oyogerera si gwa Bwakatonda. Pawulo yalina eriiso lino ery'okusatu. Bannange ndikwagaliza mu bulamu bwo bwonna ne buba buweereza. Omuntu n'ajja gy'oli n'agamba nsaba onsabire, ojja sobola okumanya lwaki omuntu ono azze, kubanga abamu bajja nga beefaananyiza, abamu bajja beekwese. Onaamanya otya ebyekwese nga bigawa omuntu? Bwe tuba nga tuli bantu abagenda okutambula nga tetukola tebatukozesa nsobi, then you need to walk in discernment. You need to walk in his discernment. Amaaso go gasobola okubeera ddala nga gayimbadde, ne bw'obeera mukadde nga Yusufu, era nga Yakobo, naye ng'amaaso gakyasobola okulaba, okyasobola okutegeera nti guno omukono gwe gusobola okugenda kwona omwana, guno gwe gugenda kwono, newankubadde nga taata ye akyali mu ndowooza eri, naye mmanyi kyekola lwaki? I discern. Katonda omulungi yeebasibwe. Katonda akumpeereyo ekisa gwe wenna ndaba otegeere ekyama kino. Bayibuli eyogera mu ngero 14:12 ti mu maaso g'omwana w'omuntu amakubo mangi, waliwo ekkubo erirabikanga eddungi, naye ng'enkomerero zaalyo ge makubo ag'okufa. Naye ogenda kuwona otya? Ng'ogambye Mukama, njigiriza okwawula emyoyo, njigiriza okukema emyoyo. Osobolera ddala okutuula ku TV n'omanya nti sisobola, sigwanidde kuwuliriza muntu oyo, mpulira omwoyo mwayogerera si mwoyo mukyamu, newankubadde ayogera bya Katonda. Mukama omulungi yeebasibwe. Musajja gwe newankubadde the outer casing looks good, naye waliyo Katonda asobola okwegatta ku muntu ow'omunda, asobola okwegatta ku mwoyo ne bassa kimu, n'olyoka omanya nti newankubadde kungulu sisita akuyise mu maaso alabika bulungi, amaaso agamola bulungi, naye
eddoboozi lya Yakobo. Sisita musajja asobola okujja gy'oli nga newankubadde ebisaanizo byonna ne by'okabe kasinge biwasaba byonna ng'abirina, but take time to discern. Twalayo akadde owulirise omwoyo omutukuvu basaba kiki kye bakkaanyaako n'omwoyo wo n'omuntu wo ow'omunda eri munda. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. Haleluya. Isaaka bw'atyo ne yeekanga ng'atadde emikono gye ku mutwe yeefaananyiriza. Okwefaananyiriza kungi naye onaayitawo otya? Onaayitawo otya? Olunaku lwaleero njagadde kutegeeza nti weetaaga omwoyo gw'okwawula, weetaaga okutambulira mwoyo gw'okwawula. Abamu b'onaatera n'okusalawo, onaatera okusalawo kubanga oli yazze n'akusomera ddiiru era you easily picked the other end of the deal. Gw'olaba gye kiggwera, olaba kufunamu, olaba kuyitamu, naye nga waliwo details omwoyo ayagala obeere attentive to. Ng'omwoyo agamba kale singa osoose no slowing that down ne weetegereza ensonga yonna, wandisobodde okutegeera nti mu bye bakugambye mulimu akawaayiro akagenda okuleetera obulamu bwo okugenda mu kuzikirira, kugenda mu matyabaga, naye tosobola kukategeera kubanga akakwese, akasabise ennyo, akulembeza by'osinga okwagala, naye akatwa n'akatereka munda tosobola kukayitako, okuleka ng'omwoyo wa discernment ali munda mu ggwe. Mukama mulungi yeebasibwe. Bameka abalidde obutwa naye nga kungulu kyali kimere kirungi naye nga munda you couldn't discern. N'olwekyo kubanga tetuli ba Katonda yayikayika yalina obusobozi obukebera omutima munda, naye ffe Katonda atusuubiramu nti newankubadde tetulina busobozi bukebera bulaba munda, naye tusobola okudisaaninga, tusobola okuwulira conviction yeeyo, tusobola okuwulira omwoyo kyakugamba, tusobola okuwulira omwoyo kyakulumiriza, tusobola okuwulira omwoyo kyakulabula. Haleluya. Mukama mulungi yeebasibwe. You need the spirit of discernment. Test every spirit that is before you, because not every spirit comes from God. Si buli agenda eri mulamu, si buli proposal eze maasoko, si buli idea eze gy'oli tikivudde mu mutima gwa Mukama. Naye kaakati butya bwe nyiiza okutambulira mu discernment? Ekisooka weetaaga omwoyo wa Katonda, weetaaga enkolagana n'omwoyo wa Katonda. Lwe nnaakomawo tujja kutandikira awo butya bwe tutambulira mu mwoyo wa discernment. Njagala kubaagaliza olunaku olulungi, nsabidde Katonda akuwe ekisa, abagule omutima gwo, abagule emmeeme eyo, otandike buli kimu ekibeera mu maaso go okwebuzanga ku mwoyo omutukuvu, okutambuliranga mu kwawula, that you may trouble the spirit of the Lord to always find out whether it is the true matter right for you. Mukama abanjagalire, mweraba.